Lord Mayor. Ensonga ya deputy wo okulondebwa ojogera koche. Tuvudde wala era kyampisiza bubi nnyo banga ekifo kyalimu kinene okusinga ate kibamutaddemu era kijja kunkola bubi nnyo okulaba ng'ekifo ekyakikkiriza. Natunulidde nti General Yoweri Kaguta Museveni yali badde ng'atunuulira ensonga ezo n'agamba nti nedda naye munnange olw'okuba ye yakikozesezza mu nkola ey'ejjoogo. Ate ejjoogo etya? Jjoogo lyennyini kubanga toyinza kusanga muntu w'oli ng'aweereza ali mu kifo mu kitongole kyekimu ng'ali mu kifo kya waggulu deputy road mayor ate n'omugjawo n'omufuula omukozi mu kitongole kyekimu ku mulimu ogwa wansi. Wano afuuse mukugu. Omulimu ogubadde gukolebwa okuteekateeka mwanye naffe okufuuka ow'ebyobufuzi agenda okutambuza embeera endala mu kibuga n'eggwanga lyonna oba olyawo. Kaakati ate ogamba otya nti omufudde mukugu. Lord Mayor, kino kitegeeza ki ku ttiimu gy'okola nayo okyagyesiga? Ebyo mu nsi bibeerawo kwabadde kusalawo kwe naye nze singa yali anneebuuzizzaako ku nsonga eyo n'alibadde muwa amagezi omulimu ogwaguleke. Bw'anaaba tasazeewo kugendera ku kye bamusabye. Singa ekifo ekyo kifuuse kyereere nnyina obuyinza obukijjuza okulaba nti ofiisi ya Lord Mayor etambula. So katulinde olunaku olw'enkya ayinza okwekuba mu kifuba bw'anaaba asazeewo nga bw'ali muntu mukulu yeesalirawo ky'anaaba asazeewo kyonna tujja kgenda n'ekyo then nange ku lwokusatu nja kulangirira ekiddako. Lord Mayor, kino kitegeeza ki gy'oli wagamba nga wakayingira mu ofiisi eno nti owangudde President Museveni. Kati olaba President Museveni takunafuyiza mu nteekateeka zo ng'akoze kino? Ekyo tekirina kyekimuwa maanyi na nkizo y'ebyobufuzi ebigenda mu maaso mu ggwanga. Gezezzaako okukola byonna okulaba nga anafuya Lukwago, anafuya opposition, anafuya abo bonna abamuvuganya, naye tajja kunafuya muntu wa wansi mu Uganda. Ye ayeetegerera ensonga nga bwe zigenda maaso. Mayor wange oba gwalina obuzibu deputy mayor we yasooka kidandala naye yakuyisa bw'atyo noono akuyisiza bw'atyo oba enkola ye yenzibu. Waliwo ku bonna eyagambye nti nze mulemese. Abantu tebeesigwa. Lwaki abantu batulyamu enkwe? Munno gwe weesiga n'ogamba nti ono kamufuule ennamba 2 wange we Siriya n'abeerawo. We bazze okunkuba emiggo ne batansanga bakuba ye. Dwe baleese ettooke nange ndyeku nga ne gwe ngabanyizaako. Naye lwaki be nneesiga abali mu mbeera eyo bonna bwe batyo? Era no kyava agamba Omulodi Museveni ojooga naye onjooze nnyo. Lwaki amugamba nti amujooze? Anti mwami Museveni bw'atyo. Omulodi agamba nti buli muntu ono gwalaba ayinza okubaamu kuwaaka okumuyambako ku ntambuza y'emirimu oli naye gwatunuulira. It is an insult to me as a person, to the people of Kampala and the institution of KCCA. Bye bigambo by'Omulodi. It is very absurd and regrettable. I want to send a strong message to General Museveni that this is an insult. Kibi nnyo, kibi ddala, era njagala okusindika obubaka obumwanguka eri General Kaguta Museveni Yoweri. Kino kyankoze kivumo gyendi. Kino kivumo eri nze ng'omuntu, eri abantu ba Kampala n'ekitongole kya KCCA ekyo kuno kuvvoola kwennyini Museveni kwatukoze. Sajja watu nagezaako kubanga bw'atyo yakubira omulanga. Bamala okwekubira omulanga abatunuliza mu biro byonna ku kibuga Kampala na butya mwami Museveni bw'atuvudde nga bannakampala. N'akyukira mwannyina Sala Kanyeke. Ansala n'obuwombeefu nkwegayiridde mwannyinazi. Ekifo kigaane. Kakati mwannyina Sala Kanyeke gyali eyo mu butuufu naye n'awulira eddoboozi lya Ssalongo nga limulenterente entegetege okumufamba. Naye ng'ajjukira Sala Kanyeke nti ekifo kino ekyamuweereddwa tekyazze nga surprise ennene gyali. Zino enteeseganya zibadde zitambula okuva omwaka ogwayita. Gw'okubira ng'omukyala Betty Olive Namisango Kamya Kasimu n'omugamba nti owaaye
wali okyaliwo nekitegeze mwali mwatandika dde okutambuza bino ajja kugamba nti ye nze bwe nasuubiza mu 7 kibayita ekibuga Kampala nti omulundi oguddako agenda kiwangulira waggulu ezo enteekateeka ze twali tukola nga tulina omusakira abantu abalina waaka nali sobola kuleka mwannyinaze muganda wange Saala Kanyike baali bakitandikako dda kati ekintu kyatandika omwaka 2019 tutuuse mu kitundu kya mwaka 2020 ng'okukyusa omutima gwa Saala Kanyike luyinza okuba olusozi gambalagala naye naabeerawo nga tabitegera bw'atakola omutwe bannange Ssalongo ngenda mugamba ntya naye ng'ate omutima waliwo abagupika bagugamba guma bwe bityo ebiba kati unesimu jagikyusa gw'okole bibi olye ssente buli ssente zonyabula ennyanya wobukedde olwaleero nga Ssalongo atenda nsi eyasooka bw'ati bwe yakola ki kati bwe yampitamu nengamba nti kale munnange muntu omusembeza nga musajja munno kanfuneyo ku bakyala olumu mulimu ababa n'emmizi gude nafu wuyo mukyala tuwangalidde mu opposition okumala ebbanga naleeta omukyala tolaba nti Ssalongo ali mu kutenda abantu nkyalinda nno kwagala kufuna gafa mu forces of change nalondo kuleetere waliwo amawulire okuva mu forces of change lwakuba maama buli lwenzijukira kino ekyatuse ku Ssalongo nenzijukira nti bino Ssalongo ne Bobi agenda bikaaba tusinzira ku kyenina ku mmeeza ne Bobi season y'okulya mu nsi olukwe eno gye tuyingidde kati season yakulya wakano nkayiseewo ntya annaki waliwo ebimu ebizitowa ng'olaba ogenda kukiteeka ku mmeeme y'abantu ate bw'okisa ku mmeeme y'abantu mmeeme zammwe zijja kusaanuukira bwereere naye nja kikomya mu bbanga tolaba nti Lukwago waliwo omuntu asobola okuva mu Lukwago Lukwago n'atakiraba nnyo nga nsonga naye nti ebibeera mu kiri nnomo ekyo agende ekisiraani kitegeera bulungi naye waliwo omuntu gwe basobola okusokoolamu kati kankuli katonotono kati ng'omulodi omusokoolamu omukyala Saala Kanyike kimuluma tasobola kwebaka otulo tetujja mukazi wattu Naalongo obwedda yakubira n'agamba Ssalongo tofaayo bantu weebatyo kimanye Ssalongo weebake naye tolaba nti Ssalongo kyamukubye wala entegetege zamufambye omulundi omulala Bobi tendaba ennaku ziweddeyo ebinnaku esigadde nga 17 waliwo amawulire bannange Bobi muzzukulu wa Kayiira maybe musooke mukole kino nawe Bengals kyekinakugumyagumyako osigale nga muli ogamba nina omuvule kwe neesigamye empewo ketuyuza etya embuyaga kekuute ntya kasita nina omuvule kwe neesigamye naye kitali ekyo ku mawulire genda abannange somba byuma ng'ekola omulimu somba byuma waliwo kyosokoola naawe naye n'ogamba kamulekeremu ako kankamulekere